okukkiriziganya erimu abali wano n'abataliiwo nti erusho oba kaliya y'ebigenzo yakyasinza okulwanyisibwa. Ekintu ekyo nkyebuuza olunenyimalirwaki naye ate oluvannyuma bwe tutunula mu history ne tutuulira abantu abalekalubbere batupaak bamayikel jackson bapaul male abantu abamu batimatikamutima ewakere ng'ekibasi kubeera extraordinary and different. So that difference inabaviirako obutima bakere kubeera abantu bamasasi. Michael Jackson omusawo yetwetondera tunasoma simanyi n'abadde ekitiibwa tupaaka yamuzibwawo masasi n'ebisaaso bamasasa bukagabanyereeshoneyanyamiso tugenda kuboomale awulira abantu bakasa bagamba ne bagamba bekikiza kubanga bawalibwa obwekitambola siso kikiri abantu ab'enjawulo bangi tutulabyeeko bafuna obuzibu obw'enjawulo olw'ensonga timungu era yatutonda mu mutima gyaffe teekamu kyebayita ensaalwa. Ewali ensaalwa ewali n'ensa yeeraanyi oba bigala biri mu mutima. Ekisinza tekinakyamaanyi olw'olutwaba kyolya kibivuga abamu bwe basinga obungi mu mutima yetuba abalala ekisabo kikibe kiri mu mutima kitulaba ng'abamu mu bantu bakuzi tubabanyi tubalabyeera tukyabawulira naye waliyo bannabbi ba Mukama ate bo abaayisibwa obubi ennyo ng'ate bali baze kutuusa obubaka bwa Mukama Katonda nga kutadde abatutuufu ennyo Jesus Christ n'enabbi Jesus Christ yatuuka n'okulwanira byabala Yerusalemu yasumulira omukono kati mubayibambya ayina byasanga batundira yengaano bagifudde katale bw'otunulira ekyo ekintu yeekaano bagifuula akatale kitegeeza bannakigwanyizi oba abalira mu kavuyo kuvana bali kuvana bakola oli alaba Uganda eno n'asalawo abeka embeera mwagiteeka asobole okulya kati Jesus n'abalangalebera kiwaki waba Jesus yasumulula omukono n'anyiika kitegeeza ffenna tusobola okunyiika kuba balyetegereza zaali zanjawulo. Nabi Muhammad zinali emeka nebandako olusozi banabaawo abasajja be batandikira okulwana mabaali esimanja lwaliyazimba waliwo olugalo lweyalwana olunene nnyo etwali tupapa bambolirako katomusakigenda nnyo naye nga naye yalwana nabaki yalwana n'abantu abo abatya oba ennugu beesinza amaanyi. Kati kitegeeza tulina okuwa Mukama Katonda ekitiibwa nti however much abantu bali balwana ne bakwata Jesus babiranywa emisumali emikono ne bamuyiwa omusaayi munnange obwali twali tetubamanyi ye bwe tumanyi era bwe twogerako eri erinnya lye liyimbibwa buli lunaku abantu balyogera buli kaseera buli lwe bamukanga okukazagamba Jesus faabeeno Nabi Muhammad kyakuva ku munwa bwe tuyimba bwe tukola ki bali tetukyabajjukira abaamukuba abamulwanya abamugoba abamugoba e Mekka okumutuusa e Madiina tetubamanyi naye tumwogerako tukulolifayinga erinnya lye buli lunaku liseerera kitegeeza nti Mukama yesigaliza amaanyi ge atazaagalaga azaagalaga Mukama amaanyi ge azaagalaga Mukama azaagalaga ti abakolera sitaani we bali era olumu amaanyi bagafunira ddala kubanga ne sitaani olumu
abuzaabuza. Abantu abatali balungi batera okuba ab'amaanyi ennyo. Ekintu kino kibuuza ntugamba naye tekitegeeza ngu bajja kuwangula. Nze sirabangayo firimu kibanda nga giwangudde osigala kafuna. Atandika mukambwe nnyo natta abantu nati ensi n'emutyango bamulaba badduka alina abamukuuma abamulwanira bamaliriza bonna babase nga naye mukama waabwe agendedde. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. Nze nno nali badde nsobola okwebeza bannamawulire kubanga bye basobodde okutambuza enjiri ennungi n'embi. Kubanga abantu abakiikirira sitaani ne mubannamawulire bwe bali, ate abantu abakiikirira Katonda era mubannamawulire bwe bali. Nebazamu nti abakiikirira Katonda basinze bali amaanyi ne balanga sho n'emenya bikolo. Ntambudde ne bannamawulire okuva Lewu 1 okubalibwa nga Martin Kenza akomyewo festival ze bajja mu press conference nsonga ne batandika omulimu ne basookezeeko mpaka leero. Leero weguli mbayozayoza nnyo mikwano gyange. Kyamukisa okulaba ku bantu abakkiriza nti wadde waliwo trend ezigenda mu maaso ez'entulu n'emizira, sitiiri wali abatono basitanga bagamba nedda entulu eyo nnyingi naye si ntuufu. Ofuna mbayozayoza kitegeeza Mukama ali nammwe era munywere mubeere banywevu okola emirimu gya Mukama. Mukama ajja kubasuulula. Mukama ayagala nnyo abantu abamutegeera ageeyogomimu. Sitaani ayagala nnyo ab'emitima egibuukabuuka naye yeewogomimu. Munywerere Mukama agenda kubakozesa ate agenda kubata. Bino nno byenjogera sibyogera ng'olwokuba neeyagaliza, mbabuulira ekintu kyenkozesezza okufuka erikenzo olwaleero. Bwetyo bwe ntambudde buli ekintuka kunfukamira ku maviiviri njogera olulimi lw'emmanyi. Ti Mukama nsaba nsaasi. Mukama nsaba otunuulira omutima gwange ne intention yegulimu. Sirina muntu wenjagaliza kibi kubanga sirina maanyi gabagamba nti oweemalwa wagalina. Sirina maanyi gakulanulu kubanga gwawa sisobola kumujjamu. Tunuulira omutima gwange ekigulimu osinziire okwo okunjanjinga oba mpangulwa oba mpangula. Mukama nasalawo nti kulekwayo abategedde intention yange zebwete bwetambudde. Ntwala okusaasira kwange eri abo abalowooza nti ensi bagenda kugikumbula basaasidde. Kuba Mukama azze atwoleka bulungi nnyo obwakabaka bwe. Katonda azze alaga obwakabaka bwe mu mitendera egy'enjawulo. Abasobodde okukitegeera tebakitegeera, abatasobodde okukitegeera tebakitegeera, naye ensi ejjagenda maaso. Twali tulabye banene emirembe engalo. Tetulina kyetugenda kukola kitakolwanga. Nange kenyini Kenza akoze bino. Kenzo yasosokola kino, Kenzo yasosokola kiri, Kenzo yasosokola kino, Kenzo yasosokola kiri. Mukama ankozesezza nkole ebintu ebyo. Abaana abanajja babirabireko nga bitayuse bitayuzite. Kitegeeza nsoose busoosi n'ensi zaasengeeyo. Ekyo kibabwe abaana bagenda kubikola. Era nsiima Mukama asobodde okuyita mwezi omunafu atalina maama talina taata ayeekuza kyemeza nga nze gwayisirizaamu message okuglorifyinga erinnya lye
atenderezebwe Katonda, atenderezebwe eggwanga Lugaba. Amaanyi gagalaga differently. Zasimutuukirivu nange nsobera. Naye nsooka enjogeza ebigambo bino olutalo lugenda mu maaso namukola ki? Mulumanyi intaneti eriko omuliro, naye ng'omuliro oguvaawo bannakigwanyiza. Teri ateekayo kigambo nga talina self-interest. Buli muntu alina interest ze. Kyekibogeza ebigambo ebingi, kyekibasiza basaasala abaana zaffe. Abantu abo baasirangira ne babagamba nti Uganda temujja, tujja batta. Uganda erimu Ebola. Oli muyimbi munene kyekikuleeta okuyimba ebyobwerere osobola okukolawo ssente. Nina omutwalo ngukuwe olime kujja. Nebyo byebabaziza. Amanayisi bamasusubiza okukwata. Shoga yaffe akwatetebenega baziza wawulire. Twabafuna okutoola ekitumashi. Kooti yawawakola shoga yaffe. Munana bali bakufunya